tusaasidde nnyo nsaasira mukwano gwange DJ Micheal. DJ Micheal yafiiriddwa mutabani we Eric mukwano gwange abadde mukwano gwange. Eric ekisinga okwewuunyisa nti nasooka kubeera chali wa Eric before taata we mbadde mumanyi from the public domain nti ye King Micheal DJ Micheal naye nga si chali wange close biki akati omwana we oyo muvuga ne musanga mbadde musanga nnyo mbadde bobo tambulamu ekiro abadde musajja atambula ekiro abadde ekiro kimunyumira nnyo era ndoza tusinkano gwasooka twali tukwape boys na masoba netwogeramu twalina omuntu twayogera naye twogeramu kati nansanyusa bwe twali twogera nansanyusa nga muvubuka yalina ebirowoozo awo ebyekivubuka era naye ng'olaba nti senga aba aweereddwa omukisa asobola okubeera a better version of him. Then netwogerayogeramu awo netukkiriziganya netwexchanging amanamba and from then tubadde tukola ki tuwuliziganya and all that era nga tubaddeko ne programs tutandise okwagala okukola ki okukola kati ate in the process dabate ne taata we we're becoming a bit closer naye nga ne taata we tamanyi nti kakati nga bwobimanyi tuyagala ku mixing up issues tomanyi relationship eriwo kati waabwe and all that, so I didn't want to to associate. So I was saddened yesterday nga mpulira amawulire gasose gansana ku bugundi kuno ne social media nekimpisa bubi nze nakikonfirmingiddewo kasaba akyogedde ne cause nemanya accident kati entebe awo abantu envuga zaabwe bavugamu ogimanyi entebe rodo ate oluguudo olutawummula kyokka luliko amabaala maki mayitirivu abantu batambulirako nnyo bantu bangi ku entebe road, so kitalo nnyo kitalo ddala ekyomuvubuka oyo omuto. Nkubiriza badereva bannange bwe muba muvuga mumanye nti enguudo zaffe enfunda zirimu ebintu bingi, zirimu ab'ebigaali, zirimu ab'obugaali, zirimu ab'ebigere, zirimu ababooda, zirimu buli muntu. N'olwekyo olina okuba conscious ng'ovuga akaliro ko gw'olaba oyabudde, lowooza nnyo kuona agenda okusala ki ekkubo, kubanga abantu basala from anywhere. Kubanga ffe ekizibu kyaffe wano oluusi osanga n'okusanga ne zebra crossing omusajja agiyitamu mu sipiidi 80 zebra crossing. Kitegeeza n'abaana batambuza ebigere mu basaasire oba mutusaasire, kuba si nti buli saa tubeera mu motoka, mutusaasire nti oli ayita mu zebra crossing saketi. Okimanyi nti abantu basala zebra crossing naye nga basalira ku bunkenke, si nti bw'osanga zebra crossing e Kampala nti oba osanze ekifo ekituufu ekyokusaliramu. Tetukyalina one way. Era nammwe abasala ekkubo banaye muyige. Mu Uganda tetulina one way, tetukyalina one way, tetukyalina zebra crossing. Zebra crossing tezikola, abantu baziyitamu saketi. Boda boda eve neveri one way bw'oba otunudde bantu bangi beendabeko nga batomedde mu one way. Jjukira one way gw'oba olowooza nti ntunula eno yokka eno mba ngenda buki bugenzi. Naye ng'ekyamazima one way abantu bazivuga kati tibikemu nomo omusanga avaamu kaakati one way bw'otunula eno n'eno tukola ki tunulayo, kubanga bwe watabayo motoka zino ez'obutaala zino ezammwe ez'obutaala eziwaganya buli wamu ez'abaminisita ne bahonorable ne baani ojja kusangayo wabooda. Ababooda tebaliiko one way, tebaliiko ki. So as you are crossing the road ng'otambuza bigere, kozesa bulungi oluguudo, tegeera nti one way naye tunula eno tunule newa n'eno. So ekirala abasala amakubo, kuba njogera ku kino kuba omwana we bamubya asala kkubo. Abasala amakubo temusala kirindi, gwe salira ku peesi yo, okyegedde salira ku peesi yo. Ne muma muli bataano bali be basala ababiri, gwe owokusatu tokola ki togenda, kubanga buli omu alina eriiso lye ne calculation ye. Oli akalculatinga ng'amugamba eri emmotoka bweyitawo etinzira ku eno, kati ate gwe n'otakibala ekyo, kati gwe ne bakusaabala, okyegedde. So bwe bamusala, that is very true. Then ekirala mwetaaga okusomesebwa, bw'oba osala oluguudo ng'osala oluguudo tosala ng'obambaala, okubambaala oba okumanyi
directing otunudde tosala bwoti olaba oluguudo luba bwe luti lusalemu bwoti tolusalamu ng'okola bwoti okyegedde abantu abamu basala bwe bati ayingirira wano naye okuba alaga wali n'ayagala addukire wano jjukira kati ali mu kkubo agenda kati lwagenda ng'abakola bwati emmotoka eno gye yabaze etuuka oba bodaboda ekola ki okutuukira so ate nga gweoba todduka sekyamagezi olina okubala emmotoka n'osala wennyini woyingiridde oluguudo eriwo olina ofulumira direct so tobambala bwoti ekyo kyakuyiga abantu bakizanyiriramu nnyo naddala abakyala oli omukyala agenda n'atuuka mu kkubo neyenyiganamu bwati n'atunulako eno kubanga alaba abasajja be bavuga emmotoka naye kyatamanyi nti emmotoka yo teraba omusajja naye ayinza okuba si byaliko ekiseera ekyo oyinza okuba olina akabinako yes naye ngaessaawa eyo akabina takalaba nakalaba ali mu bintu birala so please bwe muba abakooye otamidde okoze eki please emmotoka gireke kuba kati omwana oyo it was a hit and run oli yamukubye n'ayitamu okyegedde tomanya neyo gye yazayinza okutuba yatomedde abalala okyegedde kubanga oluusi bwe bakoba hit and run ate abecoming a crazy abatakyalina control kitegeeza ajja tuuka eri ate n'abalala era ebiseera ebisinga bwe batyo ab'ekikulu ekyo atomera wano n'atomera nawe ayinza otomera abantu ng'aba naye nga ekibatomeza jasi yanywedde kakonaati kakasanvu ontegedde akabiya kakasanvu ke katomeza abantu abo bonna so twagala okusaasira first of all family ya DJ Michael twagala okubasaasira olw'ekiseera ekizibu kyo kye mulimu tugenda kuziika ku saa 8 olwaleero saidi z'eruweero mukama omwoyo gw'omugenzi aguwummuze mirembe era tusaba busaba embeera nga yereme kuddamu kubaawo ku bantu balala bonna twongere okubaako bye tuyiga n'okwongera okubeera nga tuli steady tubeere soba tufube okubeera soba ffenna soberness tetegeeza nti oba onywedde omwenge oba njaga sometimes soberness comes from bw'oba ogenda kuvuga motoka beera ng'oli ku motoka tolowooza ku kintu kirala kyonna abantu balina ebizibu byabwe oli bamugoba mu nnyumba oli naye fuba okulaba nti bw'oba okutte ekintu ekidangerous ng'emmotoka oba pikipiki oba kagaali concentrate ku ekyo for that minute for those minutes for those hours concentrate making sure nti ovuga ebintu ebiki abantu bangi bavuga bifu and it's really appalling naye it is what it is mukama bw'atyo ka mukama yatuwa ate yatujjako naye tulina okukkiriza nti mukama oluusi akkiriza yakkiriza n'agamba nti kuba ne bw'oba weetuze era baakututte naye akkiriza abadde asobola omuguwa ne gwekutuka n'oteetuga naye mukama akkiriza kubanga tulina ne kye bayita free will muffe tukola byaffe byetukola ki bye tuba twagala naye ne bye tuba tusazeewo katonda takiggaana naye nga gweoba omanya nti ebaki ebansobi mu mbeera efaanana bwetyo tusaasira busaasisi n'abantu abalala bangi kubanga accident ezo joa nyingi waliwo bangi abafiiriddwa abantu baba olwaleero and over the weekend tubasabira naye era tusabira ddala buli atula emabega wa steering oba mabega wa pikipiki forget the permits forget all that nonsense concentrate kubanga ekyo kyekikulu concentrating kutegeera nti emmotoka gyendimu eri very dangerous esobola okunzita esobola okutta family yange esobola okutta n'abantu abanneetolodde kale thank you so much then away from there that was also ebintu bibadde bizibu nnyo cause nalabyeko DJ Michael embeera mwe yabadde really sad okimanyi nti nno yagende Dubai recently n'agula ebintu bya mutabani we literally n'abigula nga banogulirira omuntu ebintu abadde tafunanga budde bumulaba ng'agenda mulaba leero ku Sunday ng'alina mulaba yesterday ku Sunday kati ku Saturday tekiyo ne bamukubira nti omwana we afudde bamutomedde. You can just imagine that kind of situation. You can imagine how he feels. So it was really sad. Yali Dubai recently. Era balina bakakaza yagula ebintu ng'agula bya mwana we agula engoye agula ebiki aguze ebintu by'aba DJ biki abireeta kuba omwana oyo abaddemu ka spirit akaagala music naye ate akaagala management abadde nnyo mu side eri
kuba yaŋŋambako ng'ayagala kukola tubadde ne plan ng'ayagala kukola yali agakola y'ekintu ekya comedy nga bw'olaba muhanji style eyo naye ng'ate alina tteeka endala nnyo eyiye ng'endabikira ejja kukola ki sense nga yeetaaga bwetazi just muntu kumuyambako finances biki kwega ng'olaba ate ng'ajjukira taata we being nti already ali mu system agwana asobola okumuyambako mu bintu bingi abatasobola tutuukirirayo n'abatuukirira so the boy had a future much as being a young man abadde n'ebirala bingi nga bw'omanyi abaana abato mwana akula mwana wa myaka 2 tabadde nti muntu mukulu nti oba ali awo nti oyinza omusalira omusanga about his life so it is really sad nti tufiiriddwa omuntu omwana omuto naye kusinga ennyo tusaasira Michael tusaasira family jjajja maama bonna tubasaasira olw'ekikangabwa ekyo kuba kibadde ekikangabwa si nti yalwadde si nti ki so tusaba busabi Katonda ye yasinga okumanya embeera gye balimu kati yes ale DJ Michael twongera otuusa okusaasira kwaffe gy'oli naddala mu kaseera kano okugenda maaso n'okuba nti oyitamu teri asobola kugamba nti guma aba akulimba because tebamanyi in fact DJ Michael tewali akwetoolodde saawa zino amanyi kyoyitamu era abo bajja baga tumanyi kyoyitamu unless nga yali aluzinze ku mwana asobola okumanya magnitude y'ekyo kyoyitamu eyali afiiriddwa kuki ku mwana but atamufiirwangako aba akulimbye okugamba nti amanyi kyokola ki kyoyitamu but kyonna kyoyitamu gwe na mutonzi wo koze era yakola okusalawo kwonna tho buli muntu ate wakola statement eyo nti Katonda yasalawo ng'ate oli mu kaseera bwe katyo ewulikikamu ng'ey'okkudaala koze era omuntu abajja kubuuza asalirawo ku wange era naddala mukadde kano so kyonna mu kyonna tunuulira omutonzi nze bwebaka bwenyinza okugamba DJ Michael naddala mu kaseera kano nga oli mu bizibu ebifaananako bwe bityo